Buli mwaka obulabirizi bw'e Namirembe bukoze olunaku lw'omutume omutuukirivu Peetero ng'olw'omulundi guno lubadde ku kkanisa St. Luke Church of Uganda e Kibuye. Okusaba kuno kukulembeddwamu omulabirizi w'obulabirizi bwa Bukedi Rt Rev. Ssamuel George Bogere agambye nti amaka gatambulira ku misingi egiwerako omuli okuwuliziganya, obwesigwa n'emirala. Naye empuliziganya bw'eva mu bufumbo amaka tegabeerawo ne bubukoloogi. Empuliziganya. Rev. Ssamuel George Bogere agambye nti okulabankana bufumbo kisatuludde amaka mangi n'okugaleka nga temuli nkwatagana. Obeera n'omukyalo myaka 3 myaka 4 ate n'ogenda obeera n'akaana kali ka myaka 21 onoonya biki? Akaana akenkana n'abaana bo. Ate ye Pulezidenti wa Fathers Union mu bulabirizi bw'e Namirembe Ly'Essanyu yennyamidde ku byazaawulira nti waliwo abatyoboola ekitiibwa ky'empeta ne batuuka n'okugyeyambula ne bamenya amateeka agagifuga. Ngenze nkibulira nga bagamba nti empeta zino ze twambala tezirina mugaso, ate n'ekyokubiri nga bagamba nti ne bw'obanga omukyala osobola okufuna omukyala omulala. Yerwasa Beatrice okuva mu kibiina kya Mothers Union mu busumba bw'e Nansana akalatidde abakyala okukimanya nti obufumbo si kibonerezo, ne Samuel Lubega eyakulembeddemu enteekateeka zino mu bulabirizi bw'e Namirembe yeemulugunyizza ku bamala okugattibwa ate ne batadda mu kkanisa. Yongera okubakuutira nti obufumbo si kibonerezo. Mukama bw'akuwa omusajja n'akulondamu bonna n'akwagala mutwale ng'ekyatika, muwe ebiseera, muwe obudde eri obudde obw'omuluggya, obw'omuddiiro n'obw'omu kisenge. Okulaba nti bannaffe abamu tebajjumbira kibiina kino, ate era n'engeri gye bayinza okumala okuyingizibwa ababa beewaddeyo okufuna obufumbo oluusi ate tebakomawo mu kkanisa. Omukolo guno gwetabiddwako abasumba n'abalabirizi okuva mu busumba obw'enjawulo era nga gutambulidde ku mulamu ogugamba nti kale nga nnyinza ntya okwonoona obwenkanidde wano n'okusobya ku Katonda. Kiyingi Moses, Deuta TV, Amasukkulumu.